Katikiro was telling lies about that. But I sent a message to somebody that he should stop that nonsense. Tewaliwo license ku balimi b'emmwanyi era president yawulidde nti Katikiro wa Buganda yabadde ayogera ku kintu ekyo naye abadalimba nti Katikiro wa Buganda yabadde alimba nti no waliwo license ey'abalimi b'emmwanyi naye yaweereza obubaka nti ekintu ekyo tekiriiyo. Alekerawo. There is no licensing. What's happening is registering. Registering is not licensing. Tewaliwo license ya mmwanyi wabula ekiriwo kuwandiisa bantu abo abenyigidde mu kulima emmwanyi. And the reason for registering is because of exporting. Era ensonga lwaki bawandiisibwa lwakuba nti emmwanyi ezo tutunuulira engeri gye zigenda okutundibwa ebweru wa Uganda. Sife bali abagula emmwanyi ezo baagala bamanye. There is what they call traceability. Bagoberere bwe baba batunuulira omutindo baba bagoberera okuviira ddala emmwanyi eno gyerimiddwa okutuuka lwetuuse mu katale. Because otherwise if you are not you don't show traceability, they would not buy your coffee. Kubanga senga tolaze wa gye zivudde mu nnimiro mwe zivudde tebajja kugula mmwanyi ezo. So it's not licensing, which means that I can be denied the license. No, it is that I am recorded as one of the coffee growers. N'olwekyo si kyagamba nti no okulima emmwanyi weetaaga license nti oba togirina tojja kulima mmwanyi, naye kulaba nti tulina record oba tutumanya ani alime emmwanyi mu Uganda nga bwe kyetaagisibwa gye tugenda ozitunda oba gye tuzitunda. And this registering is I am registered as a farmer, as a cattle farmer. I am registered. Nti ate na kuno okwewandiisa ku bye tulima oba bye tulunda si kipya kuba okugeza president w'eggwanga yawandiisibwa ng'omu ku balunzi b'ente. The Ankole Breeders Association. I'm registered. We have a chairman. We have what? Nti era memba w'ekibiina kya Ankole eky'abalunzi. Ankole Breeders Association. Ankole Cattle. Ankole Cattle Breeders Association era balina ne ssentebe ne n'abawandiisi. Abalunda ente ensagala. Ensagala is the Ankole. Enansi. No, but the Ankole one. Ente enyankole. Bazita ensagala Abaganda. Ente ensagala zina abazirunda balina ekibiina kyabwe era president memba waakyo. So if we say the fishermen's association, they have an association, they are registered. Bwe tugamba nti no ekibiina ky'abavubi era buli memba aba awandiikiddwa ng'amanyiddwa. And of course part of the registration is to try and help the quality of the coffee. Emu ku nsonga lwaki beewandiisa kulaba nga tuyamba abalimi abo okuyimusa omutindo gw'emmwanyi gwe bafulumya. So if anybody who was attacking it was definitely wrong. N'olwekyo eyabadde akiwakanya ekyo yabadde mukyamu ddala. Thank you.